Mulungi okumira kwanda Rose Media yuji nkwaniza onakola nenkobaza emirimu gyonna gy'otuusako engalo omukwana ya subscribinga tweyanziza teta naba bambi subscribinga tubeere nga tutambulira wamu buteeka video beere nga oziraba olwaleero lubadde lunaku lwa alien skin anti lwe yakomyewo naye bannanga abaana bamwaniriza mu bitibwa paka wakawuwe gye bategese pate ab'e London yabasabye bamuweeyo ku kye bayita respect kubanga waliwo eyamukubanga agimubanja ayagala agimuleetereko ate ye bambi Omukunja Atasera asobeddwa olwa sheeba ne maama we omwenge banywa mungi ekituuse n'obbagobesa ku nnyumba kati naye kyasazeewo kusibirako sheeba era bambi amugobye awulira abikooye katubasabire bambi beesootinge kubanga abadde amulabiridde bulungi ate ye Jennifer Fullfigure bambi asimatuse akabenje era nga kati waali anyiga biwundu tumusabire bambi asuuke kubanga tayisibwa bubi naye yeetaaga okumusabira mukama mulungi kakunkumire mukwano kankutere video zino obeere ng'ozirabako bye. Mwena abaze oba njogera Luzungu mulumanyi njogera Luzungu mwebale kujja kuwagira linskini n'abayimbi ababaddewo ne Job Link ne management Fangoni Forest teri agambayo ate bo ebino bya ddala okujjako kyembadde soogedde ulira nabadde nzize eno mumpe ku respect nange nzize Uganda kubanga Uganda twagala respect naye kati nze gye nina kansooke njibawe respect nammwe mumpe ku zammwe nzitwalira abakulu abamu babagambe bamanyire mulala bave ku kibanda mase daga oyo oba banywa kibanga bafuna simu gwe waddalu ate simu gwe waddalu ng'abantu bonna bonna bakompulenzi yakubye enzigi n'asola amayinja ku mabaati paka okusaako ng'emezi okumakya owulira yes bakompulenzi kwerosi bagenze ku poliisi twakiri omulalu takimanyi nga mulalu buli omu amanyi ku mulalu kakigende bikole bitya yabakwera nedda ensonga eri bweti mukulu papa omukyalo oyo muntu ategeera bulungi naye olunaku lwajjo basisinkanyeko omuyimbi Spice Diana n'abawaayoko ku ssente z'abadde nnyingi kati ssente ze yabadde abawadde beeyozeeyozeeko enfuufu just kwegulirayoko bye baagala shopping kati bo yatambudde yagenze mu kunywa mwenge kati omwenge yegwamu kyenyezo ga nti yegwamufaananyiza olwaleero kimwe twetagibwa mu kikomera ekyo okusinziira ku byatuuseewo bwekali mu kwogera bwogezi noba twetagibwa mu kikomera ketuzakukwatiramu oyinza otokutira omulala omuleka kukiza omuntu mu kikomera otegeera bulungi noleta omuntu omuleka mu kikomera ky'omuntu asobenga amalakuba ayasaba amadinisa omuntu ekyali kyonna kimumanyi mulamu ate guli mu kwogera bwogezi lwaki wapeera bana bakwambisi n'obapeera era segambe muntu mulalu kuba tebamumanyi kalo kyonna n'omuleka kuziza omuntu olwaleero mukulu bali omude mu kikomera kyaffe mmwe ero segamba maama we omuwala gwe bajjana bagamba bapangiza naye kali akawala ko kasigalayo kekasiba ko kali awo mmanyi nti ate ono omukulu ono maama anayambako okubuulirira muwala we
nti omwenge tegulina tutuusa wano kati ate naye waabanga naye ate yajjidde mu sitayire ogambye yanywedde n'atuuka nga takyamanyi nawuwe omusajja amaze mugambwe ngenda kukuba lwaki olekanira abantu bange ngenda kukuba owa defense nno namugamba wogula wuwo tambula odde eri gy'osula ekyayambye owa defense yadde amanyi waasula namugoba paka ku mulyango gwe nagugula nga naye amuvuma bitya fuluma ogende ngenda kukuba nali nkukubyeko kwate kuba otambula ofuluma eggere tambula mu mirembe nga siyombyera tambula mu mirembe nga sinakukuba ofuluma ogende Sheeba, ojja kuntema oluggi nkukube. Ojja kuntema oluggi nkukube. Ojja kuntema oluggi nkukube. Genda, beerayo. Ate mu mirembe teri agenda kutawaanya. Nywa omwenge gwo. Ngenda kutemesa akuuma engalo, ngenda zitema. Jennifer Fullfigure. Abadde afiiridde wano ewaffe wuuyo. Omulaba emotoka eyo bannuwa new model UBA 256G eyennyonyi akututte London abantu bambadde make-up waabwe n'engoye zaabwe bajje bayimbire ate mu kifo ky'okuyimba ennyimba zo otandise kuyimba palaso gwe n'oduuka e London ate n'oyimba nze wow palaso bannange muninako crash wabula muninako crash naye temujjalya